ndaba akatuli kavaamu amasira bwekutama bwente nvaamu amasira neŋŋamba tuli wano we baasala mu Lukindo mwenyini muzeemu ekyo akatuli nga bwe neebaka bwenti masira nga kitaba nenkyuka bwenti ngera kitaba nga bwewebakira olubuto lusayidi gakulukuta gayiika dokita n'ambaaga nga ndaba bweyambaga nga ndaba nga ndaba ate nga mpulira nga ntunula bwenti ng'obulumi abaaga nga abaaga endiga nnyo n'amaanyi omwana baamusala wano baamutta bamusalako wano bamuzika alina ekiso wano bagambye nina akawuka akaleeta amasira tuddamu nnyo sukaali akawuka akataagala sukaali mu ebintu ebimu babinjigyeko neŋŋamba nenguma Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Tusinzidde wano ku Land Star e Makindye. Land Star eno opposite Papa's Sport wogisanga gwe atanajja ku Land Star kitwale nti bwe ziba ssente tonnayiga be bazirya. Friday ba live band rooms affe azatende ekitenkanika free wifi tuyina gym tuyina kasauna akamera kali roko n'akali international byonna bisanga wano. Kifo kisirifu nnyo nzo gamba kiri mu Kampala. Boleto omwagalwawo yekenyini yajja okukubiriza ate okuddayo nate. Kale jangu ba waitress ne bawayita abajjula ettendo n'ekisawo basanga. Gwani esiba mbifo ebakuboggolera olwo nno n'ofuka omuddu wa ssente zo. Wano ku Land Star okuvira ddala ku basikaali baffe paka ku mukozi ow'okuntikko ffe tugamba nti nedda kasitoma waffe ye mukama waffe ate bw'oyingira wano gate oluba okugisala ofuukirawo famire n'ofuuka olw'omu ku famire ekyasinza obunene okwesiima amasanyu n'ekisa byosanga ku Land Star. Kale tugezeeko Lukuli Road bw'ova ku Papas wansi awo parking ennene okuzaama security guruguru byonna jangu obigwennyalwe amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo kwem alive kwendi. Ebiseera ebisinga tusaba amafuta Katonda atukwatireko atulungamye bino byetuweereza abiwa amaanyi ng'era ago gateeka mbiwawatiro by'empungu bibuuke mu bire bikusanga awo wooli amawanga n'amawanga bigatabaale bikole ng'enjiri esitula emitima gya bannaffe. Toweekyawa enkya ojja kuba bulungi. Olwo nno lwali luyimba lwa Pastor Wilson Bugembe. Enkya ojja kuba bulungi. Bitagala bigaana bijjirako obulumi obuyinike n'okwekyawa naye teweekyawa. Ekyobugagga ky'oyina ekisooka bwe bulamu, ekyokubiri ekikuuma obulamu ly'essuubi. Bwe weewa ng'okyalina essuubi n'obulamu ebirala byonna bijja kujja. Kristo asigala ye Mukama, tayongerwako teyeepankirwako. Bangi abamunyoomye menyaanyindekaani kankujukize Falaawo yanyooma oyo n'akatagga naye emaliriza ya Falaawo wagiraba. N'abalala bangi abamuyisizaamu amaaso. Kale nno kiba kya bukugu nnyo ggwe okwettanira Kristo waffe ng'okyalina amaanyi agamuweereza agamusinza. Ebirungi yabitusuubiza era nno yekayika yatuteekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe ne tulya ebirungi nga bakyaliwo balamu batulaba olwo nno nabo ne bamweyungako. Ettima n'okwagala bya njawulo naye ettima ate lizitowa nnyo okusinga okwagala. Senga kwagala olwo nno obulamu bukyuke. Bakama banga abantu bano Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero abaana b'oku nguudo bonna tubajjayo
tubatwale mu nsi y'eka Mengo ensi egenda okubaamu okutenda okusoma n'okuyigirizibwa ne waggulu wa byonna ensi egenda otuyigiriza okwagala ensi yaffe ensi egenda okujja abaana abafuusa abaddu b'ebiragalalagala ebafuula abajja nate Labon Charity Foundation ebeerawo lwa kusiga bifaananyi crafts n'ebirala kale gwe bw'otuwa ekifaananyi okusigira omwagalwawo tumusiiga nga bw'ali oba wagidde omulimu gwa Kristo guno genda mu maaso bw'otuwa akalimu ak'okusiga sengaawo omwana wo oba otusobozeseza okugula amataffaali omusenyu ne sementi n'okusasula abazimbi essomero lino ligenda ku bbiimu lyasituse era mu kwesunga okw'amaanyi tulyesunze essaawa yonna liggwa okuva mu primary 1 paka mu P7 waliwo n'ali eyo membership card yino tulina membership scholarship identity yakadde kamu olina omwana akumenya musasulira akadde kamu afuuka ememba Labon Charity Foundation kaadi ene gwako ng'omwana wezeze emyaka 18 naye agenda somera bwereere nga ali mu kisulo mundabiri ekyasinza okuba ey'ettende ekika ekyawaggulu omwana gyagenda okweyagaliramu asome ku Kristo waffe asome P1 paka ku P7 n'ebyemikono byonna kutunga kwokya byuma kola bisiige kola bugatto kola njiji menye kindeke ki kale tewali ataasome ku mukisa guno tobuzaabuzibwa omwana musasulire scholarship identity yegatte ku nteekateeka ya Labon Charity Foundation gwe kennyinyo gyattegeera nti babaddewo naffe twajja lwaffe kale nkomyewo n'emboozi eno mukwano gwange ono tumaze ebbanga twafuuka ba Luganda wamamba naye waggulu wa byonna abaddewo from the word go channel agifudde ey'enjawulo ng'ayita mu butasirikira kwagala tewali kintu kya bulabe nga kwagala kwa kisirise okwagala okwo kuli mu kisirise anti n'afa afa tamanyi wali yamwagala naye gwe ovaayo n'obikomentingako n'obiraba n'obisharinga oba ojjuziza obuweereza buno view emu gy'oteekako etubeeza mu buweereza buno nga tulina essubi eritenkanika nze ani amukyazizaako leero neesiimye nnyo okubanga n'olwaliro Katonda nnyimusizza ne ntulako n'abantu ab'omuwendo nga bano eyansuubiza nangamba nti bwe ndikola egijje naye alikola egyange kale nze nno olwaliro ndi wano lwa kisaakye era musisinkanye lwa kisaakye nakwagala kwe omukulu wanje nze nsokulaba nange okusanga bulamu we butyo mpozongo webale kutulaba amiina kisa kya Mukama webale twesiga amiina webale tugoberera kyekyo bwe kyali bwe kirina okuba bwe twali tusonda tuli mu Let My People Go campaign wayimirira ne campaign eyo era no contributing anokulya ensawo ya cement abantu abasinga balowooza nti abantu okuyimirira ne charity foundations abantu okuyimirira ne ministry ya Labon Charity Foundation oba n'omuntu oyo alumwa balina kuba bakulu nnyo banvi bakadde oba balina kuba nga balya na pensioni waabwe betegekera kuwummula gwe ng'omwana omuto kiki ekyakuwaliriza okuyimirira noga nti nedda nze eddoboozi ndiwulidde wadde ndi mwana muto sente ezo sijja zigulamu make-up kanguleko obusawo bwa sementi kyampaliriza because nange okula kwange nina abanyamba kuba singa salina muntu yanyamba osanga sandituuse wano wenkola ki wendi kati nze Mukama bwe yansoboseza nga mpisa banzize nkula banyambako bankwatirako singa tebaaliwo sanga nandisandibaddewo kati nange Mukama kampadde nina ottoola mpeeka abaki abato abeetaaga okuyambibwa wawulira otya ng'otodde nawulira essanyu lingi kuba nange we bampanga omuntu ampadde mpulira bulungi even now omuntu wajja nangamba kuwaddeyo bwekiti mpulira bulungi kitegeera kati nange mba nina okukwatako ennina mpeeko abatalina erinnya lyo ligenda kuwandiikibwa mu foundation era tugenda dibbulamu ka garden kayaga Constantine n'abaana bo abaliddawo bakulabeko myaka 5 nga twavaawo dda bagambe nti jjajja ayimirira n'obuweereza buno amiina ekitiibwa kiddira eri Mukama kubanga si buli omu nti akikola ki akisobola bangi naye guba mutima kayaga wanje story eyo yeewuunyisa story eyo bujulizi wennyini omuntu yenna bwe yandiyagadde okumanya story eyo teyandifudde togge oba teyandifudde ng'ensi tegimanyi kituufu ensubire so okyusa abantu bangi esobolera nti nebaza Katonda olw'okunkuuma kuba obulamu si buki si bwangu ate tebubadde bwangu paka kati obulamu bulimu biti butagala so nebaza Mukama okunkuuma okuntambuza nga ndi mulamu paka kati nga nkyali mulamu ekimu ekyekumi kyewawa abaana b'oku luguudo
nga tubazimbira ekyo kyokka kyalongoosa amakubo go. Amiina. Ne wano we tutudde oyinza okutwalawo. Amiina. Kama. Muba CEO. Kitwala mu linnya lya Mukama akimpi. Waaw. Amiina. Ovoote waka balabika batya okusala olubuto bakulekamu batya ppamba obivunduka otya bakusala batya omulundi ogwokubiri otandika otya ate ekivundu okufuluma amasira kamba ebintu wabinyumiriza naye nga byajjudde obulumi era nga byajjula obulumi bitandika bitya sitole eyo ekaabya ate erimu tetuliwo like kuba mulimu eddwaliro tetuliwo kuvuma ddwaliro lyakola ekyo kintu oba kuvuma ni musawo naye ng'obulamu bo bwatandika like nga bwomanyi era mwana omuwala bonna bakikola bisomooza bibaawo n'ogamba kati nga bwemaze okusoma kangende njira ntandika obuki obulamu eyo gye natandikira obulamu nembeerawo omwaka gwali gwa 2019 nembeerawo nefuna olubuto nengezaako okugenda ozaala pushinga nebigaana ne bansipa rifaalo mu ddwaliro liri eyo ku booda ya Busia ne Kenya nga baŋŋamba balina okukola ki okumbaaga naye mbagamba kati kinende ekintu because nze nina obuzibu bumwe ebyange mbikola nga nze sigamba muntu yenna kola ebintu byange nga ndi secret even family yange genda otegeera ate ng'erudda kiba kikyamu si kirungi kwemalirira oba like bintu oba bisirikira oba bikoze bitya simanyi naye kati nze ebyange mbisirikira even now ebyange mbikola nga nze yankyabikola ogwa ngende eyo ne kati ne baŋŋamba nabeerawo ebbanga neriwera nengende eyo ne baŋŋamba tojja kusobola nensooka mbeerawo mu ddwaliro lye bampa okuva ku makya paka ku makya nga oli lubuto lukuluma nga lubuto luli kunnuma naye nga nayo myaka 19 nga ndi awo lunuma babawa bampakaawo ebintu bye bagaba bikyayi bikoze bitya ndaba obulamu bugenda ne bampandika rifaalo ne banjijaawo mu kitundu kye nalimu ne bantwala mu ddwaliro baliyita Masaafu liri saidi ze Obusia bwe natuuka eyo dokita n'agamba tekisoboka tugenda mubaaga. Oli nani mu ddwaliro? Nalimu ne famire y'omwami oyo. Maama. Mwalimu bamaama babiri naye waali ne babbulada be ne basisita be nga bonna we bali awo. Ne tubeerawo ne bagamba nenda tulina omubaata tukola ku makya ssaawa emu 12 awo nga yingiremu awo naye nga nasiba lunuma ne bukya nga lunuma ng'omusawo wali wagamba nja kumuyamba ajja kuzaala bikoze bitanga bumanya abasawo kumbe bikoze eki byagaanye dda byamulemye ne tugenda ebuddwaliro ne bagamba tajja kusobola tugenda mubaaga ne bantwala mu theatre bantwalayo ku makya ssaawa 2 banfulumyayo essaawa zaali 5 ku 6 ogw'emisana nenzira engulu ssaawa 12 ng'egenda emu navaayo bulungi nga buli kimu nkijjukira nga negye nakomye otegeera nga buli kimu njija buli kimu nkijjukira mumero yange ejjukira but nga njagala njogere kuba nina olugambo omuntu bwangola ekintu mba njagala nkikole ki kati nali njagala nnyumize bano abasawo bampisiza batya bibadde bitya how is it nga njagala nnyumye ejjani nga nsinkanya oyo omwami wange mubulire process ebadde eta because ye ngoyagala munyumiza nga njagala munyumize byali bitya bampisiza bateyo munda kati bangamba sirika toyogera nnyo oba tubalo nedda toyogera nnyo naye nze nebaza Mukama nali strong kuba nenguma saayogera naye like okudda engulu ndowooza kyali kisa kya Mukama kuba nali balowooza nali sijja kudda because mami oyo yaŋŋamba actually mama wange kati ebiri serious oyo mami yaŋŋamba batuuka bampima omutima nga tegukuba kati omusuwa guba gwa wano ogwo nga gwe gukola gukka naye bali balese akatanda abantu bali muki mumochale kati ne bapima akasuba kano akakuba kati olwo waliwo mami wange oyo yekka mami oyo
n'omuntu omulala kati nga bali batutte omwana omuziika kuba omwana so kutugenda empola mbale mayi bwe bakusala ne bajjamu omwana nga mwena muli balamu bangambako ekitonotono omwana bamusala wano bamutta bamusalako wano bamuziika alina ekiso wano ng'omusawo amusaze wano ndowooza yasawa bwe wazaala omwana omusawo n'amusala wano ndowooza mu kusala because bansala bube bansala buwanvu bwe bati basalamu ekkundi wakati bwe bati ne bakkirira kati ndowooza mu kusala n'omwana bamusalirayo munda wano n'afa omwana bamusala ensingo kuno omusuwa gwa wano n'afa ekyomali ekibi kakati kayaga bamala okugjayo omwana nga mufu naawe bagamba ofudde la si bwe kyali bajjayo omwana ng'ali mukyali mulamu but ndowooza mu kusala nga bapapa because nga process bwe yali obo like baagala kutaasa obulamu kati mu kupapalaawo nga bwomanya ebyomu theatre baba bapapa ate empewo teyingira amuleeta kino then kati ndowooza n'amukoonako wano akaso ne kamusala abo omanya abato ate omwana yali mulenzi ndowooza nga yakooye dda kati bwe bamukoona kano n'akolaki n'afa kati nze nga simanyi bati abo babinyumiza akaseera kakoze ki kayiseewo kati neebaka nayejjukira nti mbongo mamera yange ejjukira nti nazezaala ntunda ku kyanasirako omwana naye nsirika ne baŋŋamba weebake enneebaka namala ennaku zaali 2 nga sirya because nga baŋŋamba abo naalya erererere nga bw'omanya abenki ababaaga ababaaza abantu naye nsirika kuba nali strong nga neekolera buli kimu nga sirya ebyo byakunnyamba ate ekola kinatna ali strong embeerawo wayita ennaku 3 mbabuuza omwana aliwa kati ng'omwami ajja ngamba omwana ali mu mugundi mu cotton twamubisse nga ngamba mulimba mu mutima omwana yali akuze omwana tali mu cotton tali mu nasale omwana abadde akuze aliwa kati bwe nalaba bakola bati nga mbuzaako abantu bano abali balira baneiba mu ddwaliro nga buli muntu aŋŋamba ali mu cotton ali mu cotton ali mu nasale mu mutima bati sino sibalaga kati nga bano family etekawaga boozi memories neerabire kyemkoze ki tebampa answer memory ebula bambuzeebuze naye nze nkyabanja kati wayitawo olunaku olwokuna lwegattako bajja bambuulira ekituufu nga bangamba naye tokaaba kotoobo n'akaaba nga nkolaki nga nsooka ngumamu awo that moment nga ngumamu akatinitini naye nga bwe nvaawo bw'omu nengenda nentula ate nga tebanzikiza mbeera bw'omu kuba bambeerako nnyonyo gyenzira gyebadda nga bamanyi ngenda kukolaki simanyi nembeerawoko kati akaseera katuuka bagamba tumusiibule kati mukunsiibula bagamba after 5 days tumuggyemu ki wuzi ezisooka endala bazigiremu muki mu ddwaliro mu kiriniki bajja zirya mu kiriniki nga bansiibula bulungi batudde eka kati tuddayo ku makya bankeeza abantu balaba balina okugyamu wuzi endala wano babasalawo kungulu bajjayo 15 nga munda mulimu 7 basalawo wano 15 bazijje ku badeni banjemu 7 endala munda ate tulaba ekintu kitabuka simba wakati wano tuddeko ku wano waliwo points gye wabuuse tukomye wano ng'ekintu kitabuka batandise okujja mu wuzi waliwo ekintu kyewabuuse wano baleeta akatanda bakutwale mu mochari nga bamanyi ofudde baleeta kati basooka ne basindika akasawo buno obubeera obuze okuyiga naye nga binamu ka experience kapima omutima nga tegukuba kati bwe kapima omutima ne kakwata ku mutwe ne kasuula eryeki ekyuma kino ekipima omutima kati mami wange kyajja mubuuza n'amugamba kikyafudde ne bagamba nedda kapitaani dokita bayita dokita nampima ne bagamba bafulumye mami oyo kuba yo mami yabinyumiza ne bagamba kati
tukebere kati omusawo nga bomanyi babasawo bakola kwikiri na kebera omuntu nankebera kati nabagamba nedda akyali mulamu naye nga ye anti ono mochari ono mukazi sajja abeera omwo atambuza emirambo yaba active wawulirira ekirango twala mu motale ekitegeera bwalabira omusawo ng'akola kati yaba active that moment yali active twale mu ggwanika bamanyi nfudde because bakujjawo kwikiri tebaagala bano abalala bakole ki batye because olunaku baakola abaana bangi operation baakola abantu bangi abamu ne bebakako ne wansi etwaliro lijjudde nga bakoze abantu bangi kati nga bababaaga dokita agamba mulamu owamu kyaladdayo agamba balizayo akatanda kaabwe olwo bano tebaliiwo bali kuziika mwana eri kati bandowooza ate ate moment gye baddiramu mu ddwaliro nange mukama gye yakola ki yakuddiza engulu gye yanzirizaamu engulu waawo tudde wano bajja wano otandika okugjamu wuzi onansonyiwa twali tulina okuddako ko wali kuba twakonyeewo kate ne tuvaawo kati tudde wano ku main kati wano kati bamaze okugjamu wuzi ezisoose ndi fine but sabulidingako ng'abantu abalala ekyo halamu sabulidingako nsaayi nabulingawo kati nyugukoma ng'abantu abalala babulidinga ne babongeramu kyo ne baza mukama sabulidingako nembeerawo kati after 5 days batusiibula bagamba tujjemu wuzi ezisooka bazijjemu omusawo atuwandidde ekipapula atugamye mukomewo bweziti tukebere ekiwundu for check up tumanyi tukiwedde just bakuwandikidde awo eddagala naye waliwo kyenerabidde metaniki that process nga ndi mukyalo eri mpushinga omwana gye bansoosa waliwo kubanga abakulu boono omwami batusinga amagezi ne bagamba mumuleete eno mukyalo tujja muyamba kati eyo process gye nalimu omwana ali munene yali 7.5 nenfuna problem on my brother akawago ne banteekamu catheter for 14 days that is 2 weeks catheter kaseke kofukiramu okumala 2 weeks 14 days nga mbeera nayo kati naye nga bannange catheter eyo bagikola ki after 3 days nga babajjemu catheter kati ne bampa ekitabo kyange nensomamu nendaba kuliko 14 days nembuuza omusawo lwaki nina 14 days lwaki nze ngenda beera nakana akapiira ewiki 2 nangamba blada yo bwe tukajjamu ogenda kuba oyisa buyisa susu nga tasiba blada yafuna obuzibu onze kale nga nguma n'akaseke kange paka ennaku 10 neeza ze wiiki eza nga nina akaseke kange kati batusiibula bajjamu wuzi bagamba akaseke mukaleke ne bampa ddeeti y'akaseke gye banaakajjamu bo nga abasawo ne bakola ekipapula kyabwe tudde ne batusiibula ne bajjamu ezo wuzi ezasooka ne batusiibula ne tudde ewaka wande tugenze mu kilinika awo bazzeemu wuzi endala wandu tulaba akatuli ndaba akatuli kavaamu amasira bwenkutama bwenti nvaamu amasira neŋŋamba tuli wano we baasala mu lukindo mwenyini muzeemu ekyo akatuli neŋŋamba buzibu ki neŋŋamba gwe nali naye because nali n'oyo omwami nga kuba gwe nali mbeera naye nga yatekinga older cares neŋŋamba ne tulaba mu ddwaliro kati omusajja n'agamba tusooke tulabe buzibu buliwa ne bajjamu wuzi zonna omusajja naye nga kantu weekali nga bw'oziba wano bwoti n'okatawo bwoti bw'oyimirira bwoti nga gayita wansi amasira naye ntya ne batufunirako eddwaliro ne batulagirira lyali liri awo busiya liri awo nayo lyadde eddene liri awo actually edokita liri awo era liri abata red cross liri awo mu busiya neŋŋamba kati odokita ne tutukayo kati omwami wange yagala n'akola appointment n'oyo dokita n'amugamba mukeeze ku makya mu checking ndabe buzibu buliwa lwakiriwo ekityo netwakalayo ku makya dokita waawo yatweragirako nagano tukolako n'atweragirako like natatuwa attention kati ne tubeerawo kati twafuna omusawo munajja n'atugamba manyi kye mba mulina okukola muddeeyo gye bamubaagira
naye ngeri eddwaliro bwe nakolera buli kimu ebyo ebintu by'abakazi mala maternity nywa ddagala bakukebere naddira eddwaliro eno gye baba lifaalinga kati ate bwe twagendayo dokita waawo n'atwematirirako but olweggulo bagenda bakola naye appointment omwami yagendayo namugamba ajje ku makya mukeeze tekirina buzibu tukole ki tulabe ekibuzibu buliwa ku makya twatukayo omusajja neyeeraga neyeematira nebakatyawo ne bagamba nedda kati ne bagamba nedda tulina olaba obuzibu buvaawa kati ne bagamba tumuzeeyo gye bamukolaki gye bamusalira twatukayo kati ne bagamba like takola exercise lwaki kivunze blabla ne tubagamba nedda exercise tukola ate anti tonaaba bakuyisaako buyisa makyo mazze obuzibu buliwa kodi kati dokita eyansiibula mukama nampa chance ne mumusangawo batusiibula lwakutaano taddayo mu ddwaliro lwakubiri kitegeera ka dokita eyansiibula mukama nampa chance ne mumusangawo ng'ali awo nagamba ate okomye obuzibu kine munyonyola ne bampisawo direct mu katanda tebantekako tebaddamu kukuba gundi oyo ebyo ebiwunza gundi kalifomu tebaddamu kukuba kalifomu kubanga luli bamunkuba ndowooza obulamu bwali bugenda babankuba waawano kati kuliro tebankuba kalifomu bandeka dokita nambaga nga ndaba bweyambaga nga ndaba nga ndaba ate nga mpulira nga ntunula bwenti ng'obulumi abaganga abagendiga nnyo n'amaanyi naddamu n'akitabwa ati n'akisala nga ndaba kati bwe yakisala kati yali anziiza mbutolabayo yali akuziiza nga agatolabayo nga ngamba tolabayo lindako laba naye nalina mami wange omulala kubakola bonna baluka ne bagamba ebizibu bitabuse tuddeeyo bambi ne bakolaki ne bajja bonna ne batumiitinga ku ddwaliro bonna nga famire yoyo omwami etubeerawo kati ne baddamu ne bambaga nga ndaba nengamba naye obuzibu buliwa ne baddamu ne basala akasuswako okubiri kumba omuyaye yalekawo goozi bwe yali akutunga wano yakutungiramu goozi yandekamu goozi munda kati goozi eyakola obuzibu bakwata ne bakubaga ng'owulira bakwebasa bulamba ne bakusalanga bwe bakisala nga bakibaaga ng'olaba ate ng'owulira teyansanyalazaako naaka obulumi bwannuma naye nga sina kyakukola naye nga njagala bulamu bwange nyemberawo nagalaba omuyaya ajjamu akagogozi nga yava ne mu bbulu egenda etandinga black kuba yali eruddemu munda munyamu omundu omwo kati nga yebikola ebyo yekolama yali okuvunza awo kati ne bagamba titugenda mumutunga kati mulindeeko tusooke kibe nga kikuba nga kiri discharge naye nga bwe neebaka bwenti side emu nzukuka ekyo kitaba ky'amasira bwe nkyuka eno nzuka nga kitabo ngamba kiki ate era nga tebanaba kunziza mu ddwaliro nabeerako keewaka nga bwe neebaka bwenti masira nga kitaba nenkyuka bwenti ngera kitaba nga bwewebakira olubuto nosayidi gakulukuta gayiika kati banza mu ddwaliro omusawo n'agamba tulindeko omutunga agira abeerawoko nga kiri gisaida nga bakera ne bakwadressinga bamala okwadressinga ne bakikulozinga ne bakuteekamu kotoni agiraganywa ne bakusibawo bibandage n'obeerawo nenkeera we batyo for 2 weeks nga kiri open nga mukama wakuyamba ne biyita waliwo lwe byata yali weekend buli yali mudwaliro n'agamba muntu n'akaaba abitadde ng'ekintu kiri bwe kiti kyasamye bwe kiti ng'ennyama yeetadde bwe ti eyasabye kubanga bandagi zaabuukayo ne goozi oba ne ziyiika naye ng'omusawo amekinga shuwa nti alina okikiriininga wafuke red munda omwo tebasanyalaza era ne bwe baali bantunga nga ntunga kubanga baŋŋamba tugenda kukutunga after 2 weeks tugenda kuclosinga kati ng'ebintu ebimu bamaze obinjjako nga tesikyanywa sukaali baŋŋambye nina akawuka akaleeta amasira tuddamu nywa sukaali akawuka akataagala sukaali mu ebintu ebimu babinjigyeko neŋŋamba nenguma nembeerawo mu ddwaliro
omukolo twaspendingayo ndowooza 3 weeks. Sira buli kanaku ajja naki dressing amasira. Kolo twaspendingayo 2 weeks. Kati ne baddamu ne bakiclosinga that 3 weeks ne batusiibula. Kati nemberayo kati mundi ogwo wiki wezagwako nga bakiclose era abantu nga mpulira tebansanyalaza. Nadamu n'atunga nga ndaba bwenti nga mpulira. Anaki. N'enguma. Bannange. Bakusiibudde bannange ozze ewaka. Olwo nsize ewaka nembeerawo naye nga nkyalina amasanyalaze mu mubiri teganvaamu. Tambula okankana tosala luguudo tosala tambula ng'oli strong otambula kankana actually n'okubuuka amadaala kizibu kitegeera ate kati olwo nga n'okuba active because bangamba ekiddamu ne kireeta amasira baddamu ne bambaga omulundi ogwokusatu. Naki. Enguma nembeerawo Mukama n'asaasira nempuna nembeerawo kale nga ndi ku ddagala n'exercise ngenda nga mpona naye tekiwona paka kati kinnuma tekiwonanga because dokita yagamba ekkundi liwonera emyaka 7-9 ekkuba balisalamu we bati tebasala bati abalisalamu. Nemberawo bwentyo nenjiriba n'olukino lwange paka kati. Kakati obadde oyiribye olukindo olufuuse olukindo bakubaza owulira abantu bebasalamu abalina enkindo babajja ku bintu ebyamaanyi. Babajja ku bantu era nali sikola nnyo mirimu kati ng'okukima amazzi ne banterako akima amazzi naye ng'engoye nzeeyoleza ntuula nasooka mwaka gwasooka nga ntuula kati ekyavaamu nenkipinga strong ate ng'omulimu gwange gwa nviiri oba oyimiridde omanyi okusiba enviiri neokosi gye nakola kusiba nviiri nga nyimiridde era kasita nayitawo omwezi gumu 2 oyo omwami nateka okumperekeranga ku saaluuni nga nnona nga ntwala nanona because busiyaawo waliwo emivuyo obuboda bugaali tuleera taxi buno motoka obutono bingi bitagala biti kati onoba n'omuntu akukipinga because otambula mpola. Waki nkubuuzizza ekyo wamala n'ofulumamu n'ogenda ngenda ku kyeyo Saudi kati obadde omanaginga otya emirimu gyeyo kwabaga emirimu gyeyo mingi nga toyina ogamba nakati peyini eyo ejjayo kisa kya Mukama era nagamba era abasinga baali tebanzikiriza ngende ku kyeyo nga bagamba lujja kuteerayo era n'omwami eyantwala nga abadde nakati abadde ayogera naye nga kaseera abeera ngamba kayaga olukindo nga mugamba Mukama akuuma kitegeera emirimu gyo gye giri mingi okusitula naye nebaza Mukama nyumba gye mbaddemu mbadde situla bizitowa. Kati baba bosi batuuka bagamba nti olinayo twabagamba sabagamba nasirika nengamba kati Mukama wekibanja kiseera lugenda kwabikira ku kyeyo lwabike oba Mukama asalawo okufiira ku kyeyo nga lukino lwe lunzita lunzite kuba ne wane Luganda metaniki lwabika tewaliwo wano naaya ne luta ne bagamba olukindo lwatadde nti lwate lwaki lwatadde naye nafuna eddagala eribagamba nti likaza naye like eddagala yo ne mudwaliro bakugamba oddikozesa naye oba musiraamu bakugamba oba olina oddikozesa noba mukatuliki nobani oba olina oddikozesa erukaze kale like anti ekireeta olukindo olwo okuba welubeera munda nekireeta obuzibu like wane luta kyenawulirako oyinza oba olina amasavu okitegeera kati olina okukipinga abantu abo nga bali dry some people basigala basigawo spirit ng'asiga spirit ku lukindo abamu
basigala bamiraga amakerenda ago apikolo kisago bwege tuge babawanga bamaze obabaga bakulagira okusigawo oyo walaji gwe bafumba mu bidomola so no gwe bakola ali sildi wabula oyo gwe bafumba mu takasese oyo sigala osiga osimulawo uba osobola okwiwayo katini nonywa tonywa kuvaako nnyo just onywawo katini abantu bebasaze enkindo tebatandikirawo emize bagamba awonya payo ogukopo bagamba walajo yawonya olukindo payo ogukopo onywako katini tonywa kuvaako katini noyisaako katini kakati bwe wagenda ebwewe wagenda naye saagenda naye namuleka naye nero nali nkola interview omusawo like ngokola interview ngokola medical yo GCC eyo medical je tukola batugenda kucheyo omusajja yajja kubanga that time ero akamala emyaka eja omusajja yajja ku lubuto lwange nakola bwati narunyiga nanyiga nenga agent wange yangamba newe lukuluma tokuzana okola kwa bajja kugaana ogenda tutwala bankindo naye yajja nakola nanyiga nenguma nerunuma nadayo mu dom nemira amakerenda kuba twali tuli mu training naye nga mu training negana n'amakerenda ngamira muche naye nengamba mukama nina okgenda ku kyeyo because njagala sente njagala bwe nalwawo nga like sinaba kufunako bye neetaaga mu bulamu ninza obutabifuna sajja nyiga olubutala abamuwalabbo oba abawawa yali wano munauganda abakola abakubuza olina olukindo tiya ayajjamu engoyi akugalamira kuteeka nga asooka kunyiga awo sigala munika kunyiga kasita tokolamu obeera fine naye bwokoleramu bakusazamba kutaho x kubanga gye emirimu gyakufana kuwona olina abaana 8 7 bonna basindika 2 1 3 tebakulongosangako bakulongoseza tofunako buzibu mwanyinazo no bwe bayitamu naye mu kukyoboola baweera mukama obujulizi okwata kisooka omanyi n'okuteekako ogwa sigala bw'oba musajja nga mukazi wayita mu mbeera nga kayagono gye yayitamu n'otyoboola buli aweera mukama obujulizi kiba kisa kya mukama kye kituwalula kiba kisa kya mukama kye kisobozesa kale weewuunye gwe engeri gyakwagaddemu obulumi mwanyinazo no bwe yayitamu ate nga n'omwana teyakomawo naye obulumi gwe kale wabuyitamu naate omwana wakomawo naye gwe wagenda bugenzi abasawo baaki bannajjanga kwasudde n'eri akaana naye mu kutyoboola mukama okumuvuma obujega n'okumukudaalira nga bw'atakuumye talina kyakuyambye okwata kisooka mwana wa Katonda ali eyo zuukuka bannaffe abasinga balina engero ezitenkanika nga bw'oziwa time gwe nno olulwo oluba lusaaga kyekigaana okumusinza kale ebyokusaba tobijjumbira nnyo era gw'ogamba buli asaba abafara mutwala obudde bungi nnyo nga musaba Katonda ajja beetamwa nkale fukamira omugambo ekigambo kimu nti weebale kyokka kimala obulamu bwakuwadde kiki ekigaana okuvaayo owobujulizi otende mukama omutendemu abagoberere babuulire obulungi bwakoze olwo nno nabo bawongere okuguma waliwo bangi abagufudde kati omuze waliwo bannaffe abayamba abantu kati bw'ayamba omuntu bw'aba muwadde kagatto n'amukwatako interview nga mwaka kato ne bavaayo ne bamuyimukiramu kati lwaki gwe oyamba omuntu omukwata ku kamera bannaye mukozese kamera okukwata bemuyambye kasi okikola mu bulungi leka enjiri yaffe tugiyise buli wamu singa abakolinsi tebawandiika amabaluwa singa tetwagasoma era singa tetugamanyi naye gatukyusizza lwakuba nti baatwala obudde ne bagawandiika tuli mu mulembe gwa .com tukozese essimu zaffe okubuulira enjiri okujulira n'okusaasaanya enjiri buli kikolwa kyonna kyokola ng'okikoledde mu mutima gwa Kristo mu kwagala okuyitirivu ne mukwano oguyitirivu kipositinge ku akawunti yo
abantu bamanye nti abantu abalungi bakyaliyo. Abantu balekeraawo tulina 5% y'abantu ababi abaddu ba Lucifer be yateekamu okutimatima ogwo ogubi 5% be bakwata abakazi be basiyaga obwana obuto be basiyaga abantu abakulu be banyaga amataka g'abamulekwa be banyaga ssente z'abannamwandu be babba buli kimu be bavumaganya eggwanga lyaffe naye abantu abo baagala nnyo kamera era bwe bakola bwamala okunyaga namwandu nabba amataka g'abamulekwa n'asiyaga obwana obuto n'abutunda obufunamu ssente ng'agenda agula ensaniya z'embizzi ng'apositinga awemula. Kakati nga naawe ogamba oba bano ababi Katonda bayagala lwaki abamu be baba n'essente. Kakati olaba abantu bano basaasaanya obujulizi bwabwe naffe tutandika okwekwata nga tuwemula tubafaanane osanga naffe tusumululwe mu bya ssente. So gumwana wa Katonda aliyo Katonda gwa blessings n'obugagga posting obugagga bwo ng'otudde ku ssaniya y'ennyama naye ng'ate bw'osoma Bible bw'obulira enjiri. Abantu bakimanye nti okuweereza Katonda si kubonaabona. Nze bwe nali nnyingira obuweereza buno nasaba Mukama ampa amaanyi mbukole naye nga neegombesa buli kitonde siribonaabona sirifaanana bubi siriswaza kifaananyi kye kye yantonderamu mbukole nga nsikiriza buli muntu. So ku mwana Katonda ebyo bagamba nti bw'oba oyagala kuyamba omuntu simala tokozesa kamera lwaki asiyagira mu kamera gwe ng'awadde munno niigiina ey'ebbeeyi gy'osasinza okwagala ogikweka kamera mukwate ogaye nti ono bannange musanze ali mu bulugabire bulimu ekituli naye mbadde n'eniigiina yange eno njagala nnyo kangimuwe bwekuba kumunaaza bigere bimunaaze mu budde budo mune ku kizigo naye omukuutire agenda enjiri agibulira abalala tekirimu alamu tekirimu sitaani. Abantu balekera bakyaza kamera nze nkola nnyo story wano nga nina emize egimu gye nvumirira nolaba nannyini muze ng'ogumanyi nti yagukulira mu tawuni kati ngaza akomentinga namwe mutamiza gano ga story ga bulimba tegaliiyo naye ng'okimanyi bulungi nti ono omuntu akomentinga ku muze gw'okola yakyasinza okugukola aguyingizaamu abakadde n'abatola abavubuka kakati gwe ng'akumanamu amaanyi oleme gwogerako. Abantu mwe batyo mubeerinde. Ayagala okusuula ekkanisa atandika avumirira abasumba avumirira bikolwa mu kkanisa wadde abasumba abamu ate banguyiriza nnyo sitaani okuzimba obwakabaka bwe mu nsi yaffe abamu naye ate n'abatuufu abalungi gye bali abasumba abayimiriddewo ku lw'ekigambo kya Kristo gye bali abagabudde abanaku abambazza abanaku ababuuliridde ddala enjiri eyo Yesu gye yabuuliranga gye bali. So kakati batuleka bana ababyo tuwambako .com eno gituwambako tetugenda sigaza kya bugagga na kimu okujjako okusaanawo. Mwana wa Katonda buulira enjiri ng'okozesa buli kimu kozesa omubiri gwo kozesa emmotoka yo kozesa enjuyo kozesa kompyuta yo kozesa kompawundi yo kozesa mmenye kindeke kyo buli kyosobola kyonna kikozesa okubuulira enjiri. Lwaki omulabe sitaani ali awo ye aleeta ensonga lwaki buli kadde ku mmeeza zaffe tetulina kusaasaanya bulungi bwe tukola tuli wano kubusaasaanya. Nze abasinga be bandaba nga ndi mu mmotoka yange nkadde njivuga waliwo ebintu byenkola ne babyewuunya naye nze nasalawo nze omundowooza ku bantu abalina emmoloka enkadde ku kkubo okwo naye nze owa traffic tankwata emmoloka yange tefa nekyefudde maaso olw'ekyefi kisingira emmoloka yange njitoolera ekimu eky'ekkumi eky'oku luguudo. Bwe nali njifuna nakola endagaano ne Mukama neŋŋamba nti sijja fuuka nsonga lwaki abantu bagenda ku mirimu gyabwe nga baddugala olw'okuba mbakubya amazzi nedda. Sijja fuuka nsonga lwaki abakulu n'abakadde n'abato basala amakubo nga badduka olw'okuba nze mpisaawo emmotoka nedda. Bwe nsanga asala nnyimirira emmotoka bwe ziba nnyingi ne mukolera gaapu n'asala oba ne muyambako okusala. Abasinga bambemba mega bakuba firimbi gundi engombe tutu 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 naye balabanga nkoze ekikolwa ekyo ekyekisa ate bwe bampitako nga bansiibula abasinga nga bansabira. Emmoloka yange aba traffic tebali gikwata n'owa traffic eyankwata nali ku Ntebe road okwo owa traffic nanyimiriza bali abakyala babiri olwabo okunyimiriza nagenda okulaba ate nga nabo bebamu ku bagoberezi baffe abatugoberera nga bagamba tunyumirwa nnyo programu zo bannange genda maaso tuwe ku namba y'essimu tukwagala nnyo. So Katonda agenda fuula abapoliisi mikwano gyo singa okola emirimu gye naye agenda kukola egigyo. Mwanyinaze
obujulizi buno mpulira omutima gwange gukakkanye kubanga obutuwaddeko madde njaga tuweeko ka time tunyumye ku lugendo lw'ekyeyo kino okifunyemu buzibu ki bannaffe bangi bagenda ne bafa waliwo omwannyinaze yakubye omuwarabu n'amutta wamulabye yamukubye naye yogedde points ze bambi ti omanyi abantu abo si bangu abawarabu kati ono yasose n'aba points kyatandika dda nga kiva ku musaala kiruma nnyo okukolera omuntu n'atakusasula kibeera kirumira ddala at least muwe sente muwe akasente ke bw'oba manyi twajja kusobola muwa sente bambi mutagende tomukozesa kuba naffe tukola nga tusuubira okukola ki okufuna era bw'otasasula muntu oyo kiba kikola oba omukoze bubi kati ate omuwala sole yaza yanyumya like ebyava dda nga balinamu obuki amukuba n'omukuba amuwa mmere metaniki weekyawa ffenna twekyawa nze neekyawa tetuwolereza yasse nti okutta kituufu nedda naye naffe abakozesa bannaffe twekera baterawo embeera lwaki balina okutukamu eyo levo gwe munno omuyisa nga nsolo omukuba tomuwa mmere omusala togumuwa bw'omucunga alina obuvunaanyizibwa bannange nedda so tulekerawo okusembereza sitaani bannaffe kumukaka asenga emitima gyabwe tujja kukomawo n'emboozi bwe zityo mwannyinazo ono akyaliwo tannaddayo osiba enviiri tokola gundi delivery nti omuntu ali waka ayagala mukusiba akaviiri nakubira essimu nogenda n'omusiba akaviiri bwe bityo tobikola ebyo mbikola osiba nviiri kikaki enviiri ze sisiba penso nakyo ekirala waliwo ne wiigi ze sitasiba ez'abakyala wiivu naye ekika ky'enviiri nkikola nkuba dread nakyo dread ya kuba dread kola dreadlock kola dread yonna okuva ku nakyo nagino emiguwa gye bakuba gino ejja dread gye bayungirako nagyo ngikuba nezino ezisigadde kana bbiri kana ssatu twist lock kusinga ndi mulooka okusiba omuguwa gwonna kasita guba nti gwakusiba oyagala kabokisi oyagala square kyonna mulimu gwange gwenkola so basebiti abali eyo waliwo basebiti abalina dreads abandi agadde bakola dreads waliwo abazadde abandi agadde osiba abaana babe dreads n'abazadde abalina dreads tolina business line gye basobola kukubirako business lines nkozesa namba zange za simu ofaayo singa ogigaba namba yange eya MTN 07 64 59 93 91 choko jidemuko 07 64 59 93 91 MTN erine ku WhatsApp tutugabe yemu kubanga wayinza okuba bakutabukira ngo andyagadde bawumulamu ate waba wabiri nga bayiteno neno tukomaawo MTN so gwe ayagala okuwagira mwannyinazo ono okusiba oyagala kumukoonako ajje waka asibwe omwanawo oba akulagirire wasangibwa akaviiri akatereeze mukoneko lwaki tulina okuwagira abantu abatoola ekimu eky'ekkumi ekyensi okubakuuma nga b'amaanyi beeyongerere ddala okutoola ekimu eky'ekkumi ekyensi kubanga si buli muntu nti akitegeera mwannyinazo oyo yayimuka sirirabira kaseera ako nga Landlord atusitukiddemu ne tulangirira Let My People Go campaign mazima nga tetunadde n'ekikumi tetumanyi ngeri gye tugenda gikolamu mwannyinazo ono be bamukuba ayimuka taliva ku mutima gwange era abantu bonna abayimuka tebaliva ku mutima gwange abantu abakola ekikolwa ekyo ekyekiseri obuweereza bwaffe tebaliva ku mutima gwange kinkakatako nange okufaayo okulabanga mbabeereramu bambi nabo obulamu babuvuunuke. Client Beauty World gweyagala ebizigo byensusu oyagala kupepeta lususu lupepeta lukola buli ka design lujja mbi mugaba oyagala kukola kyo ina birthday oyagala kwetegekera mukolo gwa birthday ina kwanjulo ina mbaga Client Beauty World basangibwa mu Makindye ewasi o Dr. Clanet. Dr. Clanet agamba nti nedda gwe olususu lwo toyagala tutunulako gwe lumpe buwi bwe nalufuna mu 5 olwo nze ndukuddize nga bakuyita muzungu oyagala kwerukamu oyagala kuddukalamu oyagala ku maintaininga oyina
ebisundosundo ebyo ebireetera omuntu okufaanana fane. Client Beauty World bo bagamba nti nedda dokita waali mu kugumbya enkugu byakugukamu. Dr. Planet yagamba nti nedda jangu tubitereeze oleme kuddamu kubonaabona. AK Fashions batunda ngoye awo kunabukeera buli musono gwonna baguyina. Tuli mu season ya nkuba jampa bazireese dda. Capes ennungi ez'akabi oyagala kwambala nga muniga gentleman menyeki ndekeki. Kale AK Fashions awo kunabukeera bo bagamba nti bebajja okusolovinga bajja okwongera value ku ndabikayo. Kulabuna n'ensi yange mweraba.